People power! Our power! Our power! People power! Oh, Rutalo, Naruete, Mule, Tuliamare, Mule, Tuliamare, Mule, oh, Rutalo, Naruete, Tuliamare, Mule, Tulizimba, Ugande, Tuliamara. People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Even here! NUP! Chadono! NUP! Kasangati! NUP! Wambewo! NUP! Gayaza! NUP! Kabumbu! NUP! Nangabo! NUP! Chitezi! NUP! Masori! NUP! Watuba! NUP! Bulabu! NUP! Magere! NUP! Jambulaji! NUP! Muwada! NUP! Marimbo! NUP! Sepewa! NUP! Nono! NUP! Nono! NUP! Nono! NUP! Nono! NUP! Nono! NUP! People power! Our power! Our power! People power! Beba de nyo! Nga tunyaba kutu olw'okuteeka ekitiibwa mu Buganda. Tujja kufuna ekitiibwa kya Buganda akikwembera musajja wa ngoma za Mbogo, Malimbo Nkedi, adibindi w'ennyumbi. Oluvannyuma tufune essaala, tutandike atwesegera kubanga ntono, tube nga tugenda mu field. Okuva edda n'eddeeyo lyonna lireggwanga Buganda. Yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Abaana ba leero katulwane okukuza Buganda, nga tunjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Kale twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Kulisentu batuwesaala. Bannange tuwombeke tusabe. Ayi Mukama Katonda tukwebaza ku lw'ekibinja n'eggye ly'olaba eri wano mu ofiisi yaffe eya National Unity Platform. Mukama tukusaba nga bw'okedde n'otonyesa enkuba eno ey'ebibala, naffe tufune ebibala mu kintu ekitugenda okukola ekyokuwandiisa abantu mu Kasanga Town District. Tukusaba Mukama waffe Katonda otuteekeko omukono buli muntu ali wano abeere mulwanyi okusobola okulwanira ensi yaffe. Era tukusaba Mukama Katonda
otukumbire pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu wamu n'omubaka waffe Muwada Nkunyingi. Tusaba tugenda okutambula, tusaba abantu bonna abakasaba Town Council Mukama Katonda bonna beewandiise mu National Unity Platform. Bino byonna mbisabye ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Ssente Watole Kiyimba. Kati abalina obutebe mutuule. Ekisooka njagala okubanjiriza mwenna kubanga adresi yaffe tegenda kulwawo. Njagala okubanjiriza mwenna amannya nze Muwada Nkunyingi omubaka wa Parliament owa Kyaddondo East Constituency. Njagala okusooka okwaniriza n'okwanjula abali wano. Tulina Malimbo Nkedi ali mini NUP Sebo Gubira ku bantu. Tulina Senior Mayor atenga wakunga Uganda omukuba kunga Kyaddondo kunga Kyagulanyi kunga. Tulina bakansalazi mugayo gali kuomba wa power. Kakati olwaleero tulina n'abateekateekebwa wansi wa Registrar owa Kyaddondo East Constituency okulembera n'okuyambako mu byokulonda mu miruka egy'enjawulo omwenda egikola Kyaddondo East Constituency. Era bebaze buli omu okukunga abantu b'ekitundu kye, abantu b'omuluka gwe, naffe ng'abakulembeze abakwatibwako okugatako eddoboozi. Era njagala okusookera ddala okunga n'okutegeeza bannakyaddondo bonna abatuuze b'omu Kyaddondo miruka omwenda. Kyaddondo erimu emiruka 9 ogwa wampeewo wano we tuli gwe gusuza ne President mu kyalo ky'Emagere. Era twagala okusookera ddala okuyozayoza President Kyagulanyi okuddamu n'ajuliriza nti akyali memba w'NUP era n'addizibwa kaadi ye nga gye baamuwa mu 22 namba y'emu era yagirisiivinze mu exercise empya okwongera okujjukiza eggwanga okuzza obujja abo abeewandiisa okulaba nti mwe muli n'okulaba nti oba oliawo abatadde kwewandiisa beewandiisa. Tukakasa ekyalo mwe tutudde omuluka gwe wampeewo ekyalo Magere kye kiri waggulu awo pulezidenti waffe wasula wava era nga naye memba ne famire ye eya National Unity Platform. Mukikubira engalo ekyo. Nange era ng'omubaka wa Kyaddondo ndi memba wa National Unity Platform era nange kaadi yange ngikola ki ndiyina. Bano bonna bakansala abaffe abali wano bonna bamemba ba National Unity Platform era kaadi zaabwe bazikola ki bazinga. Bannakyaddondo mwenna mu miruka omwenda guno gwe wampeewo, tulina ogw'Egayaza, tulina ogw'Ebulamu, tulina ogw'Ekabubbu, tulina ogw'Ekatadde, tulina ogw'Ewattuba, tulina ogw'Ekiteezi, tulina ogw'Ennangabo, tulina n'ogw'Emasooli. Osala oluguudo olw'ekyemmanga gye bayita ki Masooli. Kakati olw'okuba nti ekibiina kya National Unity Platform kyatongozza pulogulaamu ey'okukunga bannayuganda okwewandiisa, ate ne kitegeeza abo abeewandiisa nti temutya mmwe gye muli. Nekitongoza enkola y'okuwandiisa abalonzi. Fenga Kyaddondo East Constituency fe tusitukiddemu okukunga n'okukola enteekateeka eyongera okubunyisa enjiri ey'abawagizi abangi be tulina okuba nti kati bakasa kati omwaganya okwewandiisa nga bammemba abajjuvu aba National Unity Platform. Era tulowooza kitukakatako ng'abakulembeze ab'NUP mu kitundu kino okubeera abasaale mu kukoowoola, mu kukunga ne mu kulambika ne mu kuyambako mu nteekateeka zonna ezanguyiriza abantu baffe okuba nti beenyigira mu kuteekateeka ey'okwewandiisa basobole okuba nga bammemba abajjuvu ab'ekibiina ng'oba oli awo wadde bawagizi ne kati nga bayingidde ne mu National Unity Platform. Pulezidenti waffe abadde akiggumiza lunwe nti NUP kibiina kya byobufuzi kye tulina wadde okusinga ddala tuli ba people power naye tulinayo political wing eya nsonga za kuzza bujja nkalala za kibiina ki National Unity Platform ebuvuddeko His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yalangirira nti balina kutandika okutambula eggwanga lyonna nga bazza bujja enkalala zaabwe ne kaadi z'ekibiina
okuzizza obujja era ye yamala dde okuddizibwa obujja n'akakasa nti mmemba wa NUP omujjuvu nga kino kikakatako ku abo abali mu bibiina ebyenjawulo ng'owulira nti wandyagadde okujoyininga NUP naawe okugenda weefunire kkaadi y'ekibiina kino oba n'abo abawulira nti ekibiina kya NUP si kibasaanidde okubeeramu muli baddemba okuzzaayo kkaadi ne munoonya ekibiina kimusaanidde okubeeramu naye ng'ensonga z'NUP zo zitandise okutalaaga eggwanga Uganda no kikakata ku bakulembeze okutandika okusomesa abantu baabwe bwe bakiikirira nkole n'ey'okuzza obuzza kkaadi z'ekibiina era nawa abantu bwe balina okusanga kkaadi zeezo okusobola okujoyininga ekibiina ki National Unity Platform kubanga abantu bakyakirinamu essuubi era nga basuubira nti ekigenda okubatuusa mu Uganda empya. Olwaleero Kunyenje Muwada owa Kyaddondo East atandise omulimu guno ng'akunga abavubuka okubasomesa ku nsonga eno yennyini. Tulowooze nti n'abakulembeze abalala bagenda kulabira ku ono wabula ekintu kye kimu basomese ekintu kino bannayuganda basobole okukitegeera ate n'okukyetabamu mu bwangu ddala. Nze mu exercise empya okwongera okujjukiza eggwanga okuzza obujja abo abeewandiisa okulaba nti mwe muli n'okulaba nti oba oliawo abatanda beewandiisa beewandiisa tukakasa ekyalo mwe tutudde omuluka gwe gwewampeewo ekyalo Magere kye kiri waggulu awo pulezidenti waffe waasula waava era nga naye memba ne famire ye eya National Unity Platform mukikubira engalo ekyo. Nange era ng'omubaka wa Kyaddondo ndi memba wa National Unity Platform era nange kadi yange ngikola ki ndiyina. Bano bonna bakansala abaffe abali wano bonna bamemba ba National Unity Platform era kadi zaabwe bazikola ki bazinga. Bannakyaddondo mwenna mu miruko omwenda guno gwe gwewampeewo tulina ogweggayaza tulina ogwebulamu tulina ogwekabubbu tulina ogwekatadde tulina ogwewattuba tulina ogwekiteezi tulina ogwennangabo tulina n'ogwemasooli osala oluguudo olwekyemmanga gye bayita ki masooli. Kakati olwokuba nti ekibiina kya National Unity Platform kyatongoza pulogulaamu ey'okukunga bannayuganda okwewandiisa ate nekitegeeza abo abeewandiisa nti temutya mmwe gye muli nekitongoza enkola ey'okuwandiisa abalonzi fenga Kyaddondo East Constituency fe tusitukiddemu okukunga n'okukola enteekateeka eyongera okubugisa enjiri ey'abawagizi abangi be tulina okuba nti kati bakasa kati omwaganya okwewandiisa nga bammemba abajjuvu aba National Unity Platform. Era tulowooza kitukakatako ng'abakulembeze ab'NUP mu kitundu kino okubeera abasaale mu kukoowoola mu kukunga ne mu kulambika ne mu kuyambako mu nteekateeka zonna ezanguyiriza abantu baffe okuba nti beenyigira mu kuteekateeka ey'okwewandiisa basobole okuba nga bammemba abajjuvu ab'ekibiina ng'oba oli awo wadde bawagizi naye kati nga bayingidde ne mu National Unity Platform. Pulezidenti waffe abadde akiggumiza lunwe nti NUP kibiina kya byobufuzi kye tulina wadde okusinga ddala tuli ba people power naye tulinayo political wing eya National Unity Platform naye gye twagala okukola kyokunyweza naye okukunga bannayuganda kati omulundi guno ekitukuŋŋanyiza yenteekateeka eno pulezidenti yakulembedde eta get your NUP membership card here kati wano eofiisi ya National Unity Platform mu Kyaddondo. Bano balijesitwa baffe ab'enjawulo abateereddwa buli muluka nabo bagenda kuba ne ssente ez'enjawulo gye bakola ki gye baweerereza okwanguyirizaako abantu okuba nti basobola okuwandiisa miruka gyabwe oluvannyuma bakomyewo information yemu ewalijesitwa waffe ali atuula wano owa Kyaddondo mukyala David ate olwo naye azongereyo ku hedikota ku kitebe. Twagala kwebaza ekibiina okuba nti kyateeseteese abawandiisi baffe bulungi twesanze nga buli omu alina fayiro buli omu alina ebikozesebwa era twagala okwebaza obukulembeze bwa National Unity Platform olw'enteekateeka ennungi eddala empawalize abawandiisa baffe n'okuba nti ebintu bisembedde ate bituuse mbudde era twenyumizamu NUP nti wenteekateekawo pulogulaamu ebikozesebwa bituuka mbudde era nga mubiraba ate n'okuba nti banguyirizaako abantu tukube ekibiina kyaffe ndoza mu ngalo. So tweyamanga abakulembeze tugenda kunga abantu twatandise dda era kati wano twagala mutongole okulagirira tugenda mu field eyo kukoowoola bannakibiina beewandiise. Tumanyi
nti wabeerawo enkola egezaako okutaataaganya ng'obudde ku Katonda enkuba gy'atuwadde olwaleero netuwuliddeko gibanaliza okwekwasa bisima gye basanze ebbomu oyo gye basubira okusanga bbomu oyo gye basubira okusanga ebitulika twatulowooza nti bandibanga kagendere bagezaako kwagala kuyingira nteekateeka naye tugamba apaana era ffe ekyadde olwo tutandise olwaleero kati okunga abantu baffe bakole ki